This is Ground Media UG. Nga abanda bamwe nansanyusa babuuzaako buli mutyeyo mwenna abatuwagira abaagala Pallaso njagala okubajjukiza nti ennaku z'omwezi June nga mwenda tugenda kubeera ku Lugogo Cricket Oval nga tujaguza omuziki gwa Pallaso mu Love Fest. Gye natumye Love Fest kubanga omukwano gwammwe gwe guntuusizza wano wentuuse era nga mbayita mujje mu bungi munda gw'omukwano koolwo olunaku lwe lunaku lwange mwenda siddamu kuba ne tubadde awo nagamba bwembeera mu dduyiro nina obuyimba bwempuliriza omuyimbi oyo bamuyise n'omuyita fasoboka tuddeyo wali emabega how did it feel nga ofunye essimu nga bagamba kabaka yennyini omanyi protocol nyingi asobola kubeera mukama waffe Katikkiro olusobola okubeera olukiiko olutegesi naye kabaka yennyini antumye nkugambe era nga sinnayogera ku ekyo njagala okusooka okwozaayoza Kabaka Ronald Mwenda Mutebibeene olw'okuweza emyaka 68 egy'okuyigiriza egy'okukulembera obulungi egy'okusembeza egy'okukunga egy'okutulera kugamba egy'okuvumbula tuli beesiimu nnyo okuba ku mulembego n'okujaguliza awamu naawe taata era tukuyozaayoza nga tukwagaliza obuwangaazi ku Namulondo yaffe n'ekitiibwa kidde eri Mukama n'eri Obuganda. Akaseera ako nadde nja mwanji bankubidde gy'ekiro saawa nga 4 ez'ekiro ne baŋŋamba omulangira Jonjo akunoonya nembagaji omulangira olw'omumanyi omulangira mumanyi nga bwe twesanga tutera okwegwako mu makubo gye tuyita naye nga tubadde tetunyumyangako nnyo ne kugamba nga omanya ekitiibwa era ekyomulangira neŋŋamba ensonga erina okuba nkulu ne bampa essimu ye ne mukubira n'asanyuka nnyo n'aŋŋamba kitaffe anyumirwa nnyo ennyimba zo era alina oluyimba olumulumtewasose mubuuza kitaffaani taata we mumanyi taata waffe mumanyi ffenna taata kati jonjibwa omulangira bagamba taata wo bumutegedde naŋŋamba era asiimye obeewo ku mazaalibwa guno omukolo gwa njawulo si gye gino egya bulijjo guno asiimye gwe mu ngeri ey'enjawulo nindowooza byakusaaga netegekaawo kugamba abatebakubidde mukyala mayanja gwasoosa nadde mu shock by the way abateesiteesaawo ne bambuuza kakati kiri ogenda kola otya nembaganze bene bw'aba asiimye saagala kuwulira yadde ne ku kigambo kyonna siina kye neetaaga mumbuulire wa saawa mmeka ne baŋŋamba saawa n'obudde bwa sound check mune twadde tuli awo ku makya nenzija nentandika okulaba enteekateeka ngenza okulaba bandi eyimba ngenza okulaba basala keeke ne bampita abakulu ne baŋayimirira wano omusajja omu omukulu kitta abadde emyaka gya taata wange akubye mu ngalo nantunula mu maaso naŋŋa muzzukulu gwe omukisa gozze nago togumanyi ne mugaguliwa naŋŋa abeene agambye ayagala kweyitira asiimye nze kino ekitiibwa ekintuuseeko kidde eri Mukama kidde eri famire yange kwegamba ntandike kubuulira bubuulizi sibuuza mbuulire bubuulizi nedda ssebo so munnange nentuuka ate raba bwennyimba nga nemuyimba ennyimba n'azaagala nnyo n'awanika omukono nampita omukisa nampa omukisa gwe nankuba akama kankubye kama kaffe kakuva ku birthday kama kaffe ngenda kesigaliza naye nga kugamba ndi musanyufu ekitiibwa kyampadde kwegamba nekyampeesezza byonna binsuseeko sikirootangako naye nga nali nkyagala nga nkyegomba nkisomyeko mu bitabo ng'omusajja Omuganda ng'omusajja Omunayuganda neyanziza nnyo abakulu b'Emmengo neyanziza nnyo Katikkiro abalangira n'abambejja mwenna abakulu Abaganda n'Obuganda mwenna ayisa abasajja baka wa Buganda Magulu Nyondo Mukama akuwangaaze tukwagala nnyo. In line with that oli muyimbi ensi gwezze eweyinga nga bweyagala kale
lowooza nti maybe balina okusiimibwa ensimu naye yeeyina minzaani zaayo nga yeerowooza erina abalina okukola kyosiimibwa. Kamiliyoni mu kayimba ka shida za duniya yagamba tupanga nga ne Katonda apanga. Pallaso, omuntu ali yakulaba ng'omuntu abadde apanga nga waliwo abaagala abalinnya mu byopanga, bigambo ki by'oyinza okusibirira omuntu eyo currently nga Pallaso yakamala okusisinkana kabaka nga mukuttemu nga kabaka yamweyaniririza yennyini? Bannange, baganda bange, temuggwanga mu maanyi. Baganda bange mwenna kisoboka, ate bw'oyambuka nga waggulu mu bbanga totuukeyo nolowooza nti goli wa muwendo nnyo, oli wa njawulo nnyo ku balala, kubeera oso Katonda akuwanisa asobola okuwanulayo n'akukuba wansi ng'osoosezaawo feesi yo, nga bwe yawanuka Farawo we Egypt mu bbanga n'amala n'akozesa omuddu eyajjira mu kisero n'amuwanula mu kitiibwa kye ekyobwa Farawo. Mulekeraawo okunyooma bannammwe emirimu, muyigenga okwogera ebigambo bye musobola okuyimirirako ng'ekigambo osobola okyogera ng'okikakasa. Ku lwakirubulungi bwa music wa Uganda tugende mu maaso, mbayozaayoza mwenna abawanguzi era nga mbakunga mujje ennaku z'omwezi nga June 9 mumpagire ku Lugogo Cricket Oval. Oluvannyuma lwa kabaka okusima okyalina omulala omuntu gw'onyiigiddemu mu bulamu bw'ensi eno? No, siina muntu gwe nnabadde nnyiigidde era wazira nkuutira abo bonna abalina ekyokuŋŋamba nga kiyinza okuba kindabisa naddala eri brandi yange bankubira essimu oba bajje emakindi ekoofiisi bwe tuli tuggulawo buli lunaku okuva ku ssaawa 2 paka saa 11 ozw'olweggulo nga tulinze ensonga ng'ezo ezammwe muzireete ku mmeeza, temuddamu kuzaanika ku TV na kutulabisa. Tuli bannammwe, tubaagala nnyo era tubaagaliza buwanguzi, naye ensonga muzireete nga ku mmeeza mukole nga muzeeyi Message Papa Semakula bw'aba alina ensonga kubira, era muzeeyi Papa Message weebale kubeera musajja wa Kabaka, weebale butayanjaliranga nsonga mu bantu, weebale kubeera musajja wa kitiibwa. Era bannange muzeeyi alina launch ye May ku Serena nga 19. Bannange tugende tumuwagire tubeereyo ffenna mu bungi, teri bigambo birala byenyinza mwongerera kati abannyonnyola eki. Muzeeyi Mayanja n'omukyala baategedde ku kigudde mu maka gaabwe, wani mama katwetaagamu muyisaamu eggaali atubuulire ate lunamala gaggwa basanyufu. Mama ngambye TV agikubye kiss ng'olwoki nga kimususeeko, angambye gw'owulira otya nange wano nkankana agwakwita payasi payasi wano owulira otya kuba nange wano nkankana nze ali eka wenkankanidde olwo gwali awo mu kidaala ne mugamba maama munnange nkuteko mu ngalo z'abeene omukisa ngulina, naŋŋamba tonaaba mu ngalo yita buyisa ojje paka wano, ne mugamba ba BBS tebankyawe nansoke mbabuuzeeko naŋŋamba kaale era nansanyukirako bambi ne muzeeyi Mayanja era ekitiibwa kidde eri bakadde bange ne Mukama Katonda ne famire yange yonna, baganda bange bonna abayimbi Jose Chameleon, Wizo Manizo, Radio AK47 RIP, my generals. But yes, we're still out here and we're representing, and it's glad to know our works are being appreciated. Yes. Nga tumaliriza eno debate ebaddewo etambudde musical families, kino kitegeeza ki eri Mayanja family nga tukyali mu kugattagatta family ezikyasinza okutugattako mu ndongo y'eggwanga? Bannange nze obubaka bwempa ng'okiwanga Mayanja kati anti nga Mayanja obubaka bwempa abawagizi bammwe, abawagizi baffe naffe. Debate y'okukayana onaasinga mugijjewo. Debate eyo engeri y'okugiyolesa eri emu esinga obwangu. Genda ku YouTube, genda ku YouTube y'omuyimbi gw'ogamba nti yasinga osubscribing, genda ku Spotify ye ostreaming, genda ku Instagram omufollowing. Kiba kibi nnyo bwe mbeeramu eyo enkayana oluvannyuma ne bivaayo ng'ate abayimbi bammwe temubawagira bulungi. Kugamba nammwe mwennyini kibawa okuswala, muwagire ebintu by'ewaka, muwagire abayimbi mbagoberere ku social medias,
mubawe obuwagizi bwamwe bonna olaba kati Ssaabasajja ku mulembe guno Katikkiro ayogedde ekintu kimu ayogedde n'agamba ng'amaze okwanjula abakulu bonna abali mu kidaala ayanjudde abavubuka ab'amaanyi abali mu kidaala tamenye mannya ne nkyuse ne ntunuulira muvubuka munnange mbadde ntudde ne Ibrahim K netwetunuulira nga ffenna tulinga agamba oba agamba nze oba agamba ggwe kugamba atuwadde ekyokuyiga nti omulembe omutebi gusibidde nnyo empagi zaago mu bavubuka gubasembezza nnyo. Leero waliwo omutaka omukulu gwe nayogedde naye ku ssimu abamu ku baalayininze puroguramu eno omukulu Mpanga obwedda mpulira ekitiibwa kye kintiisiza nnyo mmutuukako nga naye muvubuka munnange ngobedda ku ssimu bwe ndowooza ndaba oba omuzeeya ayambadde n'olubugaali eyo mu Bulange eyo mu ofiisi esembayo obunene ankubira naye kwegamba kinneewunyisiza okusanga nga muvubuka munnange kwegamba ekitiibwa ekyo kidde eri omulembe omutebi weebale nnyo ayisa abasajja okusembeza abavubuka era naffe abavubuka tetujja kuswaza tetujja kulekera okuyigiriza nakubeera kifaananyi kirungi eri bavubuka bannaffe nga bwe tunaasobola n'okudduukirira ng'emiranga gyo. So kyengezaako okugamba nti abavubuka mwenna guno omulembe mulungi gye tuli nga Mayanja family tusiimye kuba gwe mulembe gwaffe abaagala okuwagira abayimbi batuuke ku ezo level n'okusingawo muyite mu ebyo kuba ebyo bye bimpushinze okuntuusa wendi omukwano gwammwe gwe gumpanise okuntuusa ne mu Bwakabaka okiraba kuntuusa ne Bulange sisobola tuukayo bw'omu. Omutanda yagambye nti endongo yange agirina mu matu agiteekamu headset ng'akola doiro ekintu ekyo kinene tagiwulira ku radio wabula ye yennyini yasiima endongo yange kwegamba endongo gy'owuliriza ng'okola dduyiro weekolera selection weebale nnyo kwegamba kyembagamba nti kisoboka singa tunaakolera wamu mula Amayanja family tukoledde wamu Pallaso okufuuka owakabi yayita mu Wizo okufuuka owakabi yayita mu Chameleon kati kwegamba bw'ogenda obitunuulira byonna nze ngamba bannange tukolere wamu tulekeraawo okwetemerako ettaka space ffenna etumala ate twettanire nnyo okwejjayo nnyo ku guno omulembe kubanga n'abakulembeze baffe babawadde kyakuyigako ki nti baaniriza emiti emito baagala abavubuka basiima emirimu gyaffe kifaananyi ekyo naffe tukitwale mu maaso tusiige ekifaananyi kyekimu ekyo kubanga omutanda atulaze nti kimuwa essanyu ate naffe abaagala omusanyusa kati ekyokukola tukitegedde era nkubiriza mwenna abakulu abali eyo mu ofiisi abalina amaanyi ag'enjawulo abalina obusobozi obw'enjawulo okuvaayo yonna gye muli mutalabe nga mutuusa emikono gyammwe egy'amaanyi egirina ssente egirina obusobozi ku miti emito mugigulirewo enzigi mujyanirize bwe tuba nga tugenda kugoberera ekifaananyi kabaka waffe kyatusiigidde olwaleero. Kale nga tumaliza olina ekibuzo Uncle Pallaso abayimbi abasinga we basisinkana omutanda abawa ekitiibwa ekyassa naawe ogwassa onaabulya ekitiibwa kyange akimpeeredde Mukama singa abadde ayagala kyalukale yandikikoze naye yagamba kibe kyama kyaffe okuva ku birthday. So this is our ankubya akaama nampa ekitiibwa kyange Mukama ye bw'ali bwasiimye olunaku lumu nga bwasiimye olwaleero alivaayo n'akyanjula eri abantu naye andaze nti kyama kyaffe kuba akiŋŋambye Mukama. Nobaani ayinza okutugiramu ankopya akaama mwana kiwonna ayinza okutugiramu ankopya akaama mimi bantu mmwe wangisebo ankopi waliwo ejjinja erikongeddwako kuba kino ekitiibwa kyanjawulo mubadde waliwo abayimba abakwerega muba kyalina kye bagamba. No nze kyeŋŋamba abayimbi buli omu atambule lugendo lwe buli omu Katonda ensi eno yagidesigninga nga ekisaawe kwe tuddukira emisinde buli omu alina akalayini ke mwakola ki mwaddukira. So siina nti oba ki oba kinze it's my own competition is me today versus me yesterday. So tekiina kye kinzijako nga nomunnange waali
nene munnange njagala abeewo naye akkirize nange nkole ki nti nange wendi akalayini kange oleme kagendamu ng'odduka. So that's all nze ekyenjagala. As you know, Pallaso is a brand. Ate kati ekitiibwa ekinyongeddwako kintadde mu position kwegamba efuuse ekyokulabirwako. Ate kati nze nina okupreachinga love. Kakati n'olw'ensonga tolimbye ng'omanyize njagala nnyo amazima. So munnange so kyengezaako okugamba si kyekyo mwenna mbakunga buli omu okole ku lugendo lwo ofe kubikwatako olabe nga bizinensi egenda mu maaso bulungi nga tonyigiriza ndala kuba ffenna tujyawo. Introducing Ground Media UG for all trending events, concerts, news updates, celebrity gossip, showbiz, interviews, entertainment, sports, and much more. Ground Media has got it all. Follow us on all social media platforms: Facebook, Ground TV Uganda; Instagram, Ground Media Official; TikTok, Ground Media UG; and on Twitter, Ground TV 2. Subscribe to our YouTube channel at Ground Media UG for the best coverage of entertainment and edutainment.